times abantu abamu bagwa muki mu bizibu ova abaana abo. Jjukira olumu abaana abo babeera bafaanana ne bamaama baabwe. Kati ono ate bo babeera bato. Kati omwami waba teyeefuze aba alaba nga azifu version y'omukyala we ng'akyali nga kati so osobola okwesanga ng'okoze eki ng'ogudde mu bizibu. Era kati bw'olaba ne answer Nabbi Ssekalema gye yawa ku kibuuzo ekyamubuuzibwako regarding ba sisters b'omukyala, kubanga abo bonna babeera bakyala betuwangala nabo mu mayumba nga bali related n'omukyala. Kati era nakyo yabawoninga nti mu fitness ezisinga okuba nga ziri dangerous beba abakyala betuyita bamula mu bakyala bamanya ba sisters abakyala baabwe. Era nga danger yeemu nti ono sister wa mukyala we era aba afaanana ne mukyala wo. Kati gwe ekyakusikiriza okuwasa omukyala ono kiyinza okuba nga exactly kyekimu kyekiri ku sister we. So byonna byonna bakwadvisinga keeping a distance, si kuba bwola nti obodde naye toyitiriza kusembera kubanga chances z'okugwa mu buzibu nnene given nti already oyina ekimu kubiku attracting ku muntu oyo. Mkado tuna scenario nze nina rumu yange eri ekisalawo ekisenge kate tutugambye nti tubaawule tubateeke wala. Tutumyeko tubalekere badeni yaabwe nze mbuuke yakatandika obufumbo. Kati anti awo boyina okukkiriza ekintu kyoli mu kwetantala okutwala. Kati omukyala gwe wona eyagala nti ate omwawule ku baana be ate awo boyongera kwonoona. In fact awo gwe tuba tukugaana na bugaanya okuwasa omukyala oyo muveeko bw'aba akulemye abantu abalala bajje bamuwasa abanaasobola okwetiika ki embeera ze. Otherwise obeera oyongera ate kwonoona. Olwedda abaana twalabye nti bali mu ddenja singa bakuzibwa maama. Kati ate gwe oyongera kwonoona ne maama yennyini ate omujjawo. Kati abaana bagenda kukulirawa. Okiraba nti lwakuba gwe oyagalako maama. Ekyo kintu kya bwonoonefu. Unless nga maama yennyini yeyeesalidde olwo era nakyo tukiranga si kirungi. Nabbi Ssekalema bwe yatwala Salama yalaga nti abaana leeta tukuze, kitegeeza nti ekiri encouraged mu busiraamu kyakubeera ng'abaana abo bajja ne bajoyininga eno famire bawangaalira mu famire ennamba, so si ate kubongerayo ne maama waabwe ate babeere nga tebakyamulaba nako nti lwakuba yafumbirwa omwami. Ekyo kiba si kituufu. Kigamba okuwasa maama ate kibe kibuzibu ky'abaana. Ate abaana oyongedde kubasinkinga. Oyedde baadde balina muzadde omu nga oyedde twakidiscussing nti ekintu ekyo kiyina distortions amaanyi zekikola ku psychology y'omwana. Kati ate bw'oleeta kati zero parent ate awo oba oyongedde ku byonoona. Okiraba. So olina kukkiriza obuvunaanyizibwa obwo n'omanya nti omukyalo ono ayina olredde abaana be tulina genda bugenzi mu maaso okukola ki. Of course abamu baleetawo embeera awo kati omukyala ayinza okuba teyeerabira taata w'abaana biki wabeera story empanvu awo. Naye ensonga y'okukuuma omukyala okwekuuma kigazi nnyo. Oyinza obutakitaaginga just ku nsonga nti yali abaddeko n'omwami, kubanga era si nti buli ayenda aba yali abaddeko n'omwami. Era babeerawo nga this is their first time okufumbirwa naye ne babeera nga boonoona. So kiri more of mpisa za muntu okusinziira ku observation gye tubeera tulaba. So nzeyambiri nze ndaba nga kusinziira ku sunna ya Nabbi Ssekalema tetulina buzibu bwonna kuwasa mukyala wadde alina abaana be. Naye tugambye olwa fitina eyinza okuggwawo awo ng'oyitiridde obasembeera. Jjukira si baana bo directly, just baana bo by association. Tobeesembereza nnyo nga bano ababo directly, kubanga bano ababo directly already alina ekibaawula si kyangu kugwa mu nsobi. Naye bali abazze by association bo batolina nnyo kibaawula, just oba buyitaito nti baana ba mukyala. So kyangu nnyo bw'obeera nga gw'oyitiridde obasembeera ngo olinga ayagala okulaga nti obaagala nnyo, osobola okwendingapo ng'ogudde mu buzibu. Of course ekeesi eyo naye tuleeteramu ango endala gye tulina okutunuulira nti abaffe
ensonga eno eya gundi yayenze w'obusiraamu bugitunuulira butya kubanga jjukira ffeeno mu shariya tulina guidelines ziri taafu nnyo ku kintu ky'okuripootinga obwenzi kubanga ffe mu busiraamu ne bw'olaba abantu nga benze n'amaaso go topapirawo ogenda kuripootinga kubanga bw'ogenda n'oripootinga nga temunaakuwera banna ba witnesses ate twending up nga tuli mu kusaawa faalu 100 ez'okukonjera abantu ne bw'obaawo abalabye n'amaaso go kasita omubwera nga ba witnesses temuweze bana tubeera tugenda kumukuba mbooko oyo agenze n'abyogera wadde yennyini yabirabye lwaki nti ffe mu busiraamu tetwagala nnyo bintu ebyo byakwolesa amazambi g'abantu amazambi g'abantu galina problem nti buli lwogolesa galeeta ate ekizibu kisingako ku yasirise kankuwe example omukyalo omu seeka omubisiri yatunyumizaako omukyala yagenda n'asala n'atabbaawe oba yamukola kisimanyi n'amutta kati ofoosi omala okutta omuntu oba ne problemu y'omulambo kikyogenda ogukolera ekiraba kati omukyala kye yakola munaye nga asala omwami nga bwona asala enkoko n'amuteeka mu kaveera kati n'agenda nga distributing omubiri gwe mu kibuga ky'e Cairo ekyo agenda asuula wano omunyama asuula ali paka bwe yamumalawo n'addayo eka kubanga kati ebiseera ebisinga omulambuzi tasobola kusalira muntu musango gwakutta muntu ng'omulambo teguliiwo ne babeera bakulabye ng'obutta omuntu naye omulambo bwe gubula eri mu kooti baba baggyeko obusobozi bw'okuba nga basalira omuntu kati omukyalo oyo leeta ne bamukwatira ne bamunyigiriza n'ayogera nti nze namusazeesaze ne musaasaanya ekibuga kyonna kati unfortunately ebintu ebyo ne bigenda mu mawulire naye wiiki eyo yennyini abakyala baasalaasala babba baabwe ne babakola ebintu ebyo oli bye yakola kati nga kitegeeza nti abakyala baalingaawo ne babba baabwe nga baabatamadda naye nga tebamanya kyabakolera era nga bawangala nabaabwe yamutama naye kati bwe baalaba example y'olya amusse n'amusalaasala kati bano bonna abaali ku age bagenda bugenzi maaso ne bakikola so n'olwekyo na bino bigundi yayenze kati namba neetandika okusala babba baabwe so kyekyo lwaki twewala mu busiraamu okusaasaanya amawulire g'obwonoonefu nti oli eyadde akyekuuma bw'alaba nga kino ekintu wamana kisoboka weesanga nga agyeko break n'agenda maaso n'agwa muki so n'ebyo byonna byayenze yakoze eki tetubireeta nnyo kubanga gwoyinza okutankula abantu olwedde abaadde bagezezaako okwefuga ne batandika nabo okukola ebyampyone olwokuba bawulidde ekyagudde ki ku sayidi emu so n'olwekyo bw'obusiraamu buli strict nnyo tojja kulaba just muntu omulabe abantu nga bendojja owaabwe tukukuba mbooko mulina okuba nga mwaweze bana tukuba gwakubya enduulu ate abana muweera temukobaanye so si amiri n'agenda n'alaba wali abenzi n'ajja n'ayita Hamza owange sooka ojjolayo bano baggaye kati Hamza naye n'ayita omulala ne muweera bana eyo kusindikete naye tetugikkiriza mulina okuba nga abana mwalabye abantu abo nga tewali atemezza ku munne kwegamba obolanga obusiraamu bwateekawo amateeka nga gakuzibuwaza nsonga ya kuloopa bwenzi kubanga by the time abantu abatalina kakwate konna abana bwe babalabira nga mulina okuba nga muli mu public place kwegamba ng'abantu bwe bayita ng'era buli omu ali mu balaba okiraba kati n'olwekyo eyo ye senario emu kati naye ekuba fumbo Allah ate n'aleeta etteeka eddala liri mu suratu Nuuru kati etteeka abafumbo baate tebeetaaga kuleeta biri byabajulizi bana abafumbo babakkiriza bo okuloopa bannaabwe nga tazeese bajulizi bana naye Allah yabawa oda ki bayina kuloopa batya abafumbo singa mbeera ne mukyala wange ne mulaba ng'ayenze
nzikirizibwa muloopa mu kooti y'obusiraamu nga sireese bajulizi bana katugamba inaamu kubanga mu Qur'ani mwekiri suratu Nur aya 5 aya yegamba etya suratu Nur aya 6 egamba nti walladhina yarmuna azwajahum walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim 4 shahadat billah innahu lamina sadiqin. Kati aya egamba nti omusajja oba omuntu ngoyina omuntu guwangana naye nga spouse mwami mukyala osobola okumuloopa mu kooti y'obusiraamu nti yayenze nga teweetaaze kuleeta ki bajulizi bana. Naye okikola otya? Oyina okulayira era olayira emirundi 4 nti ndayira mu linnya lya Allah omuntu wange ono yakoze eki yayenze n'olayira emirundi 4. Omala okulayira egyo emirundi 4 n'atongerako nti wal khamisatu anna la'natallahi alayhi in kana minal kadhibin. Ku mulundi ogw'okutaano n'olayira nti ekikolimo kya Allah kikubeeko singa to olimba. Kikolimo kibeeko ani kone yayenze gwe wenyini weekolimira. La ilaha illallah. Ye process kubanga already bakuggyeko eri katala y'okuleeta abajulizi zali mu nyumba ali mu kwenda gwe nyini wabirabe n'amaaso gate gwe bbaawe tuba tukusuubira nti togenda kufumba store tanko kugijweteka ku mukyalawo kati bakugwa task 1 layira emirundi 4 nti wallahi ndayira mu linnya lya Allah omuntu ono yayenze. Then omulundi ogw'okutaano n'olayira nti ekikolimo kya Allah kiyimbeereko singa ddala nnimba. Olabanga kintu kya buzito kubanga wakiri wali birimu okuba emboko naye wano okwekolimira gwenyini n'ogamba nti laanatullahi alayya. Olaba shaitani gwe tuteekako laana ne Firawuna kitegeeza gwe oba weetaddeko laana olina okubanga okakasa kubanga laana omanyi kitegeeza kitegeeza nti okusaasira kwa Allah kwonna kukuveeko kye bayita laana. Ate nga tuwangala ate nga tuwangala mu nsi muno lwakusaasira kwa Allah. Kati ye procedure kali meaning ono mukyala ne munne singa yadali mu kooti ya busiraamu tetwali tawani nnyo na kuwuliza stories zaabwe nazi IDs 10 zaayina biki tugamba ogenda kulayira wana emirundi 4 nti omwami ono ddala yakola ekintu kino. Then omulundi ogw'okutaano ogenda kwekolimira. Kati actually eri part gye tusoose ye y'omwami ogw'okutaano olayira ogamba nti laana ya Allah embeereko singa nimba. Naye bw'abeera nga mukyala kati ate yalayira kirala. Omukyala yataalayira busungu bwa Allah nti obusungu bwa Allah bumbeereko. Wala khamisatu ana ghadhaba Allahu alayha in kana minas sadiqin. Nti singa omusajja ogamba nti omukyala oyo yayenze n'olayira emirundi gyo kati omukyala naye bamugamba alayire nti oli alimba ndayira mu linnya lya Allah alimba sayenze. Omulundi ogw'okutaano ate yo omukyala bamugamba kweteekako obusungu bwa Allah. Olabanga omukyala bamusaasiramuko mu Allah kye yamulagira okulayira kubanga obusungu bwa Allah tebufaanana na laana ya Allah. Omuntu osobola okufuna obusungu bwa Allah kubanga abantu bakola ebintu ebinyiiza Allah wadde bakkiriza kituufu era ne babonerezebwa olw'ebyo bye bakoze ebinyiiziza Allah. Naye laana y'obubi bwayo nti kati obeera
wejje mu bantu abasobola n'okuyingira ejjana kubanga jjukira ejjana tugenda jiyingira rahma ya Allah ya kusaasira kwe kukuleetera okubanga ovulugu yena gwokola Allah n'amuta n'abeera n'akukkiriza. So olanga omusajja bamuteekako akazito kanene nnyo ak'okukweteekako laana ate omukyala ye ne bamugamba yeeteekeko obusungu bwa Allah kubanga obusungu bwo busobola okubeerawo ne buggwawo naye eri laana ekwafekitinga mu bintu byonna by'obeera okola. Okiraba. So n'olwekyo oba olabanga ekintu kino ekyokuvaayo mu public n'ogamba nti omwami wo yakoze ekintu ky'obwenzi oba olina okubeera careful kubanga ebintu bino Allah yabiteeka direct mu Quran. Kintu kyonna ky'osanga nga Allah akitadde mu Quran muloba n'akiteekako amateeka amakakalibe gato kitegeeza si kintu kyakuzanyirako buzanyizi nti just lwakuba wawulidde oluvuuvuumo gwe nga tolina nakyo walaba directly n'amaaso go ekintu ekyo kibeera kiyinza okuviirako obuzibu kubanga by the time Allah we yalegislatinga gano amateeka amakakali abantu batuuka okwekolimira abantu okusaba obusungu bwa Allah batuukeko yali agezaako okugyawo kintu ekyo ky'abantu okuvangayo na stories ne baziteeka ku baami baabo baabakyala. So ekyo nakyo tukiraba mu suratu Nuuru tugambye aya ey'omukaaga n'ey'omusanvu actually zigendera ddala paka ku 10. Naam. Tuyanze ge nkadde wafu mukulusa. Omuntu oyinza okubanga omwami ye yeekomiitinze naye gwe ng'olaba naye kinaasaba kakina. Ndowooza mujasa oba olina kutuula na mwami oyo mubidiscussing nga mudihero n'omuwiira gwe zino fears zo z'olinga z'olaba kubanga ne Salama radiyallahu anha era naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yajja n'amuliira mu programu ye naye teyasooka kukkiriza yasooka yamuleetera points eziwerako yamugamba naye gwe olina abakyala bw'ate nze n'obujja bungi nza obutasobola kugumiikiriza ebyo bintu bya kusharinga mwami then n'amuleetera ne point eya abaana ate n'abaana kati byombi Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuwako solution kiri eky'obujja yamugamba obujja bwange ngenda kusabira buveewo buddeyo munno osobola okuwangala ne banno then eky'abaana abaana tugenda bakulizaano wamusolanga olw'okuba oli yaleeta points ze n'atazeesigaliza baasobola ozidiscussing ne bafuna gundi middle course era ne baending up nga bafumbirigana njo era Salama y'omu okuba ummahatul mu'miniina akitegeeza nti mukyala nantume baba ayina ye doubts ezize azidiscussing n'omuntu alabo baddala zisobola okuba nga era amugireyo program yonna nga bweri oli yeeko meeting kubanga oyinza okusanga byoli mu kutya oli nga yabibala naddanga ala tebiriimu na buzibu bwonna ng'era ajja kusobola okukolaki okuyamba. So usually bw'oba olina okkihandulinga bw'otyo as long as obadde open bulungi mba musobola okufuna middle course oba solution kubanga oli ayinza okuba nga abadde just mu kayumba ke katono lwakuba talina nnyo bantu bakuteeka mune nga asobola okugenda ewantu wanene need bwebaawo nga talina buzibu kukyo. Sulaiman Budaka abadde nga agamba nti yalina mukyala we n'abaana abatali omukyala ye abaana yasalawo kati omukyala ayinza okuba nga ye yayagala abenga akendeeza loodi eno nti omwami ono bwe naamuleetera abaana bano natandika okubeera wano bayinza omustressinga neyejjusa lwaki yakola ki kuba kati ekintu kyokulekeranga bajjajja abaana tumanye nti jjajja tabeera muzadde era jjajja ye omulimu gwe ogumu ogw'amaanyi nnyo okukola by'egyo kati omwana wona amulekera jjajja oyinza okuddayo ng'omwana ali anurule kubanga jjajja abeerako limiti kuwa gy'asobola okukoma gw'omuzadde wogirayo faalu n'okuba jjajja abeera ali mu kumutuuma mwami we simanyi biki kati si kirungi nnyo kuloodinga jjajja baana newankubadde olumu kibayambako nti jjajja ate naye bw'abeereyo yekka ate naye oyinza okuba nga tebinyuma naye kiba kisingako ky'abaana abo kubeera wano ne famire bakulire mu famire nga y'abazadde si bajjajja baabwe kwafe bajjajja obeera toli mu moodi eyo ya muzadde nti olina n'okubonereza olina okukola kiye jjajja abeera ye muntu wa kisa nnyo ebiseera ebisingira kyobulanga bakugamba nti abaana abakuze ne bajjajja babeera n'ekyejo kubanga jjajja tabeera nnyo mu moodi eyo yakubonereza nakulagira nnyo abeera mainly ye wa kisa nnyo. So ate jjukira also nti omuzadde wo gwe naawe yakukuza kale kumuwa loodi empya gwe gye waali situdde
abaana baate nabo nobakwata nobamuwadde mu season ey'okubiri ey'obuzadde obeera nga amunyigiriza naye bwe muba nga mukidisikasinzemu ne mulaba nga kyekisinga obulungi mu okusinziira kubanga oyinza okusanga nga ekituufu kyennyini akayumba ke mulimu temugenda kusobola kagaziya ate abaana mulimu abawala n'abalenzi kati ngeri jjajja yalina ennyumba ye mu kyalo nnene bulungi abaana basula mu ngeri sharia gye recommending akatandika bwe munadde eno ate mugenda kuba mubavu ku mateeka ga busiraamu awo kiyinza okuba nga kiri better. So bottom line baba balina ku discuss nga bafuna ekisingako bulungi naye nga bwe tugambye kiba kya better nnyo abaana abo kubanga bakulira mweno primary family babire nga bakula mu family nga y'abazadde oyina omwami oyina omukyala nga bajja kukwiramu eyo controlled environment. Naam. Ndoza byebibuuzo kuzano washabiro butalejja okay yabadde waliko commenting ta wato sobole kulabirira mukyala ayina abaana muleke abeere nga afuna ki abantu abamusobola ngera sinti buli mukyala afumbirwa buli mwami tusobola kupimamu nawe nolaba oba omuntu onaamusobola anga se waliyo abakyala nga just enviiri ze zigenda mu miliyoni namba buli mwezi kati gwe w'emitwalo 2 ogenda kusobola okumaintaininga omuntu oyo 2 anywa amafuta 2 just tategera kutegeera gye gaalaze gali mu miscellaneous ate gwe omusaala gwa oyina kumanya nti oyo simusobola yagenda afune banne abamusobola kwangira waliyo abamusobola nga bo obumiliyoni bwe bwasaba nga bulaba temuli naye kati gwe naawe weeronderayo omuntu gwosobera gyali ng'ajja kwangala naawe ng'ali comfortable n'emitwalo gy'aja 2 azaala abaana akuze kagamba nga obulamu yabulanga buli nnomo. Naam. Naam, so tu concluding tugamba nti Allah tumusaba ekisooka atukingiriza embeera ezo n'ez'ebikema ebibeera mu maka ono yakoze kino ono yakoze kiri bikozi nga distortion y'amaanyi kubanga naddala bwe bivaayo ne bijja mu public mubeera mweweebudde damage eyinza n'okuvaawo n'ebeera permanent kati ne weesanga n'obufumbo ne bubeera nga bwo tebuyiise naye nga bufuuka just ekintu kyakubeeramu bubeezi nga mwakijjamu dda eri trust ne value esaana okubaamu so kiba kikulu nnyo okubanga abantu beekuuma then twalabye also nti lwakuba omukyala ye yavaayo nga akoledde mu mateeka ga Uganda naye singa yali ali mu mateeka ga busiraamu twalibadde tumulagira okulayira egyo emirundi ena nti byayogera ddala bituufu yeteekeko n'ekikoli n'ekirayiro ekyobusungu bwa Allah sobole ddala okukakasa nti omuntu ono ddala kyayogera ku kituufu otherwise eba ku challenge nga sebo weesabira obusungu bwa Allah bw'oba wadde olimba otuuka point n'ogamba okiraba so kyekyo kyetugamba abantu tewali buzibu bwonna mu kuwasa bakyala nga balina abaana baabwe kubanga ba divorces weebali ate si nti buli divorce yanobye bunobye abantu babeerawo abanyigiriza so okumuwa second chance n'abeera ng'afuna omukisa okuwangalira nate mu bufumbo n'abaana bafuna chance ekula nga ddala bali mu family ennamba ekyo kintu tekirina wadde n'obuziwa kyekyo ekiri encourage kyekisinga obulungi naye just mulina kubanga mutudde wansi ne mupulaninga bulungi ekintu ekyengeri kinaakolebwamu no byonna challenges tuzirabye nga omusobola obuzihandulinga manga ddala mukikwasaganyiza mu ngeri ennungi. Naam, assalamu alaikum tulabakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Agomba bashayi nawe owuliriza kwe ate nno batumatira ndawanga beera gobasibu njagala Rolex mpaayemu naawe mpaayemu. Tuli energy tukuletedde gas omulungi osika chipusi chapati mberenge oba oli wa hotel usange ekyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road essimu 0753595994 oba 0756331354. Save Tuli energy is your answer.
the Islamic way.